omusajja awandika valu nange nekanzemu nze nfunye ekyekango omusajja awandika badirisha China kusoko those were big songs. Calvin China kusoko mu music industry timulimu abagezi banji nti nange mbeere kane praise music w'abaana nengamba nti mwana mugezi just abantu babanga time muntu ajja ku surprising akusule n'eddalo fe tubeerawo mu industry ne tulaba music n'ogamba nti nange nino omuntu gwe mpira nengamba nti kubanga naffe twasooka mu Lyon Island n'obeerako mu big talent sinaliko ne ku Guardia Big Guy ekigamba so music yaba yeetaga time kati va ku music lwange mpandise music w'abayimbi ebbanga lyonna ne radio wali kyali wange otegere kigamba nze radio abadde mukwano gwange ebbanga lyonna naye tetulina luyimba naye ekitegeeza ti twayogeranga kuki kuya music buli omu yali contented ne music gwalina okitegedde so abantu bayogera ebintu bingi nnyo oluusi oba baagala tuyekyawe oba baagala bateekewo embeera naye munnange olaba ebyo twali tubisuubira nze music gwe nkola wange mpandiika music yenna gwe wandisuubidde nti ogenda muwulira oba gwe wali owulidde owange ow'abayimbi owaki nti olaba n'akayimba kenawandikidde Spice Dana yakoze bambi ne concert okitegedde nti omuntu abaayo nga yayogera ebintu bye waliwo kano ke mwayimba best friend then nako wekali waliwo kana akalake yakosanga ndi mulavu gwe akawandika wow but I'm surprised that Saha writes music for people that is not one of those that blows his own trumpet nabeerawo kanonzi akawandise kati gwe gyobuuza abayimbi nga bazze omuomu obuze kamiliyoni Saha yali akwandikiddeyo akayimba Kenzo Saha yali akwandikiddeyo akayimba kubanga ogenda kaana n'abantu ebbanga ddene naye nze nina abayimbi abakimanyi ebbanga lyonna nti omusajja mugezi kubanze kyemmanyi kuyimba ebirala byonna nsobola okuyiga ebirala byonna bisobola okugamba gundi akubye embogo gundi akoze eki naye mu kuyimba si kuba mbogo tambula mu straight line bwendi kubanga okuyimba nkumanyi kansooke kwebaza Calvin webale nnyo buli lwenkusaba omukisa ntuuka eri bafaani bange ogumpa kyakabi nnyo neebaza ne Nashiwanda kyakabi nnyo okukyuzinga talent n'osalawo giteekemu time si kyangu okuteeka time mu kintu eky'omuntu omulala so mwebazako ekintu ekyo nebaza DJ Fiki Salute Panio DJ number 1 DJ Mashita nebaza bafaani nebaza tiimu yange tiimu yaffe tiimu y'omuziki tubaagala nnyo mwana mwebale kubaayo mwebale kubangayo yezo mimbi wa muwa halo era nakati ntuuse wano era ngenda bayimbiramu halo DJ simanyi oba oyina halo tugendemu mu halo vibe blessed peace ayo man. We're wrapping it up with the hello from King Saha. Thank you so much. Thank you so much. Tukba muziki kati.